mwakebeddeko ku bwongo bwe nga tebulinaako buzibu bwonna bwonna because tuwe tujjukira nti omuyimbi Alipooti amanyiddwa nga lusuku lwa seminti omwaka oguwedde yafuna akabenje era okugulu ne kumenyeka asaako n'omutwe oba oliawo gwafunamu obuzibu era abawagizi be abamu ne batandika okuba nga beeraliikirira nga bagamba nti oba oliawo waba afunye obukosefu ku mutwe omutwe gwandigendera ddala so ne baba mu kutya so wandyongedde okubanga nga owako proof oba ng'onnyonnyola ku mutwe gw'omukulu akingifa omuyimbi embeera gy'ali mu ssaawa zino yo teyeeraliikiriza abawagizi. Embeera teyeeraliikiriza just lwakuba alina ka small head injury. Yabadde advised okola CT scan of the head n'agamba agenda gikola after like 3 days of the treatment. So we are hoping it ajja kuba bulungi. Wenjogerera wano tuli mu ddwaliro ly'e Masanafu lye bayita family clinic. Omuyimbi Kingifa we yatuusiddwa. So ndina omusawo oba oliawo atubuulire engeri Kingifa gyatuuseemu wano era nambeera ki gy'alimu. Omukwaniriza omukulu. Neyanziza amanya nze Dr. Emma wano family clinic e Masanafu. Kingifa yazze mu mbeera nga mbimu yafunyemu ekisago ku mutwe, ekisago kitonotono nafunamu ne laceration ku right leg naye is improving as per now. So we are hoping it ajja kuba bulungi. Ku mbeera gye yatuukamu n'essaawa ya kaakano waali waliwo enjawulo? Waliwo enjawulo nti yajja nga first of all psychologically yeeralikiridde nti oba yafuna ebisago by'amaanyi naye as per now is improving. Mwakebeddeko ku bwongo bwe nga tebulinaako buzibu bwonna bwonna because tuwe tujjukira nti omuyimbi Alipooti amanyiddwa nga lusuku lwa seminti omwaka oguwedde yafuna akabenje era okugulu ne kumenyeka asaako n'omutwe oba oliawo gwafunamu obuzibu era abawagizi be abamu ne batandika okuba nga beeraliikirira nga bagamba nti oba oliawo waba afunye obukosefu ku mutwe omutwe gwandigendera ddala so ne baba mu kutya so wandyongedde okubanga nga owako proof oba ng'onnyonnyola ku mutwe gw'omukulu akingifa omuyimbi embeera gy'ali mu ssaawa zino yo teyeeraliikiriza abawagizi. Embeera teyeeraliikiriza just lwakuba alina ka small head injury. Yabadde advised okola CT scan of the head n'agamba agenda gikola after like 3 days of the treatment. So we are hoping it ajja kuba bulungi. Ekifuba kyo tekyafunyemu obuzibu? Ekifuba kyono examination tekyafunye buzibu. Mutwe nakugulu? Mutwe nakugulu. N'okugulu tekwamenyesa? Tekwamenyesa. Tweyanziza abadde mukulu Emma wano ku ddwaliro ly'e Masanafu lye bayita family clinic. Kingifa wagezaako kubanga ajjanjabibwa naye nga owulidde ebigambo bya mukulu Emma omusawo tugambye nti Kingifa abawagizi bonna gye bali abamwagala nabadde bamugoberera akabanga konna tali mu mbeera mbi era omutwe gwe gulyoke yafunyemu akakosebwa katono nnyo mu mbeera yonna ssaawa yonna wanaba amaze okukola sikaani naye nga tusuubira nti agenda kubanga ali bulungi. Nze ambassador wakabi tova ku radio Buddu mukulu madimbuko byebyo ebiri eno ebiffe eno so katugende maaso n'ebirala.